Yes, mbandiza kadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kale bagamba ati kyabazinga obwabusoga ne maama ne bantu Jovia munange basubira baby abayaye bazuminze dekifuananyi nga balaga nti sebo olubuto lwa ine bantu maama ine bantu Jovia Mutesi akiraga nti munange basubira akanisa we najukira onakulo oluza lwadde lwanaku lwaggulo abadde yoko omukolo mu Lubiri wali wakyabazinga era nga ono yabadde yaniza akabaka wa Swaziland yabadde mukyaliddeko era basibye mu mikolo nako olweggulo wali mu Lubiri ngenda kusaba ogimpaka like to subscribe ngonyegene kadi wabuli kifaananyi kino kitambuzibwa nnyo ku social media. Era munange kyabazinga agenda kubafuna akanisaawa yonna abayaye bazumiza ekifaananyi bali mu kukitambuza ekiraga nti munange maama Jovia Mutesi ali lubuto bwetegeeza amawulire agatambula ku gemawulire agatambula akadde kano ku social media kiraga nti munange ali lubuto bama wetegeeza ekifaananyi ekyo mazima ddala gula waliwo sayini ki gula waliwo sayini ki sebo abayaye batazedde ogugusala omanyi bagamba awali omukati wabula muliro nenga munange ebyo emuko ebitambula bagambe tonda kologo lwabaddeyo omukolo kabaka wa Swaziland yabadde azze yazeko mu Uganda era yasibye mu Lubiri wali basibye n'ekyabazinga abayaye basinzidde okubanga abakoba maama Jovia Mutesi ekifaananyi kibalumiriza okuba ekifaananyi amagolaba oladala kituufu waliwo something waliwo ekigenda mu maaso manyi naku zino bannaye kamera zaafuuka kamera social media okuba we yajja baaba smartphone gika kati bangi abaziina era omuntu buli kyokola manya nti kamera ebeekuliko olaba omuntu oseera buseezi n'ogwekigo okweraba ng'oli ku social media ne weebuuza onagenza okugwa ekigo nga yategedde dda nti ngenda kugwa kigo kwata akatambi omuntu akwata akatambi ng'ogwa bwoti kibategeeza nti kamera yabadde steady okukulikodinga ennaku zo buli kyokuloba olina okwegendereza ennyo kubanga kamera ziri buli wamu smartphone kale buli muntu alina smartphone akadde kano mujimpeleka like stay on YouTube platform atosigale ng'ogifollowinga awali omukati wabula muliro temwewunya munnange nga maama Jovia Mutesi mukyala wa Kyabazinga naye si kibira Kyabazinga bw'anaaba afunye omwana si kibi nakyo munnange naye nga sanyigerere ku side eyo ebintu bitambula bulungi ofumba wa bitambula bulungi relationship yabwe etambula bulungi yali agala okulemesa oba yalagawa abasinga beebuuza naye omukyala oyo yalagawa omukyala oyo ow'Ebungereza yalagawa abasinga beebuuza kiki bamusasula akasente keke yali abanja takyawulikika wadde yateekawo embeera ateekawo ekibeerabira naye simanyi baba bamusasula oba tebamusasula omanyi obwakyabazinga bava ne bugamba tebugenda kumuwa ssente kubanga bo tebamanyisiriza abanja naye yasirika teyaddamu wadde yasirikira ddala ne mu Uganda talimu yaddayo dde UK yasibo nga yateekawo mbeera sibo nga yeeperegeeza atakawo ekibeerabeera abasinga bagamba nti balaka bamuwaayo akasente ndowooza kubanga ali agamba nti bamuweyo $5,000,000 kubanga ali agamba ateekamu Kyabazinga ensimbi nga bakyaliko bwe kika Kyabazinga ye yagamba tamumanyi mulange byebyo naye nga maama Jovia Mutesi kusane Kyabazinga information etambula ku social media yongedde okubanga etrendinga kiraga nti maama Jovia Mutesi oba ine bantu ali lubuto gemawulire agatambula akadde kano ku social media abasigala sidde okwesunga bagamba nasinga ozala ka baby girl abakyala abasinga bonna baagala azaale ka baby girl bamwagaliza kaana kawala kale katulabe Katonda kyanaabaasazeewo bw'anaaba azadde munange jimpeleka like ate subscribe ng'onyigene kale bagiyita Faadi TV UG ennaku zino ebintu byakyuka omuntu kasita obeera ng'oli muntu w'amaanyi ng'oli celebrity kati ngeze nga bamaama ono ine bantu ng'obeera nnyo mu kamera kiba kizibu okweka ekintu kyo kyonna kabeere muyimbi waba ali lubuto kiba kizibu noba tayagala abantu okumanya ne waba tagambe bantu nti ndi lubuto ebiseera ebisinga era tekibula lengera awo
abasinga gamba mbu ekifaananyi kizzeyo nnyo era kimulaze nnyo nti ali lubuto ekyo ekifaananyi ekyavuddeko kiri ekivuddeko ebiseera ebisinga ne bw'okola otya era bamanya ne bw'okola otya era bamanya ebiseera ng'omuntu wena nga oli muntu w'amaanyi mu ggwanga oli sereebu oli muyimbi bwe biti ebintu ebyo kiba kizibu okwekweka bw'oba mukazi kiba kizibu ne bw'okola otya mpoziko ng'ogambe sijja kgenda mu kamera mpaka ng'amaze kuzaala kubanga alina akazi wennyini teyayogera nti ali lubuto neera kyamanyikibwa abaye babyogeranga abasaaga bama ne bagamba byabulimba mutwalize muli yakakana azadde akaana ak'obulenzi azanya gwe n'okuzanya yakakana azadde abaye balina engeri gye balabamu embuto ne weebuuza balulabye batya gambe abaana baalaba olwannakazibu baamulabirawo ne batandika okumuyozaaza oba lwali lwa myezi 2 oba lwagumu abayaye basoma embuto ku social media bannange basensinga balinga abalina busensa mu maaso omwo nti wamulaba asinsikirawo n'amanya nti olwo lubuto bannange nabeewuunya kane mama ine bantu Jovia Mutesi naye bagambye dda nti ali lubuto era temuwunyanga azadde manya abasinga ebyo social media babiyisaamu amaaso ne bagamba waapi muli emboyo wolokoso biki naye ate ogenda okulaba nga kituufu abagambe wali omukati wabula muliro wali omukati wabula muliro era nga munnange tubagaliza bisinga kyabazinga tumwagaliza kisinga kosa ne mama ine bantu Jovia Mutesi tubagaliza bisinga byokka tubagaliza bisima byokka bintu bitambule bulungi bitambule kiriya bongere okubanga bafuna emikisa mu bufumbo bwabwe yali agala okubanga alemesa bigaane byonna byagezako kubanga akola kubanga yeewera n'agamba nja kubalemesa naye yasirika tulinga afulumya bu audio buli lunaku olukya nga afulumya zi audios kanga ne maama yasirika olusirika bye munange musubireyo ka baby essaawa yonna okuva mama kyabazinga wama Jovia Mutesi ine bantu kosa nekyabazinga wa Busoga Nadiope mbe bulungi mwera mbagala nnyo subscribe